Katonda waffe omulungi gwe mwogezi omukulu era jangu oyogere eri abantu bo okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kitabo eky'Abafiripi essuula 2 mwe muvudde ekyawandiikibwa kyaffe nga kigamba mmwe nze n'abalala bonna mwenna abawuliriza mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Bwe yalabikira ddala mu mutindo gw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusalaba. Njagala olwaleero yongere okukyejjukanya akiwulira olusooka kitegeere nti Yesu olunaku lwe yazaalibwa ku nsi si lwe yatandika okubaawo. Nziramu. Olunaku lwe yazaalibwa ku nsi si lwasooka okubeerawo, kubanga Yesu ali mu nnyukuta era eya ttu. Tukole omuntu mu ngeri yaffe, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Ono agamba nti Yesu wano okujja okuzaalibwa akisalawo busazi okuva mu kitiibwa kiri ekimasamasa eky'omu ggulu, nti bwe yali ng'akirimu nga talina na kyeyegomba kirala, ti naye n'akireka n'akyusa ekifaananyi n'ayambala omubiri, ate n'akka ku mutindo ogwa wansi n'azaalibwa mu kiraalo. Yali ategeeza ki? Mwaliwo endowooza mu madiini asinga obungi bonna galaga nga Katonda atiisa, nga Katonda wantiisa, nga Katonda wakwekanga, Katonda wakweraliikirira, Katonda ali ku ssaddaaka. Toyinzaga nti ennaku ennuma nnyo bampalana nnyo, bakuwala n'okusinga Yesu. Gwe okimanyi nti Yesu bamuwalana ne batta abantu myaka 2 gyonna be baabala mu kaseera ako konna ne babasanjaga ne babamalawo. Oyo Yesu yakka wansi wano n'ajja wansi ng'azze ku kiri kye twayigako. Genda genda osobole obbanoonya, babatizibwe, bayigirizibwe. Yesu emyaka gino gyonna agimala ali mu mbeera eyo yakutambula, yakusomesa, yakubatiza, yakufuula abantu bayigirizwa. Emyaka gye egyo gyonna, era kubanga okulokola obulokozi kyali tekyetagisa myaka egyo. Kino kyekyali kigendererwa. Era bassebo kyava gamba yejjako byonna, yejjako ebitiibwa. Lumu nagendako mu maka g'omusajja omu, saali simukyalidde, sinze nali mukyalidde, mukwano gwange yali amukyalidde naye ng'ate ndi naye ne muwerekereko nga gye tugenze muntu w'oli. Ne tulinnya amadaala ne tugenda waggulu eyo. Makama munnange nali sinnaba kutuuka ne mu ddaala lino nga nange nkyali muvubuka naye nga ndimuweereza mukadde w'ekkanisa mu biseera ebyo bwentyo. Naye munange nga nva na mukyalo eri ewaffe. Olwatuuka mu nnyumba nange n'ensooka nzikiriza ti oba eggulu lye baawandika lyerino ng'obulungi buli bwete nga tukyala, naye era nga nina obuntu bulamu tomagalala nnyo wadde ova wala, nga nkuuma buntu bulamu byonna ebyakulya byonna byaki. Essaawa ng'etuuka ng'onankolako omukolo gutaali mutuufu nnyo naye nga gwali mulungi. Kale kyava agamba nti bassebo bagamba nti ataakwaliza eŋŋanda. Ssebo omwami gundi n'omukyala njagadde okubanjulira omusumba waffe. Nfaki nali musumba. Ono musumba waffe emanya geri ono. Ono musumba. Omukazi nagamba bannange ng'otukoze bulungi.
kati olwokuba banyanjula nenjaga nange ate olwonkole emikolo egitali ku pulogulaamu kyenva mbaga nti abange nga tetunava wano mbadde nsaba mumpeeyo akakisa tusabeko nammwe. Omukazi n'atema akakule n'agamba oba nakoma ddi okusaba bannange, n'agamba nti bannange olaba ne ku Ssekukkulu oba nakoma ku Ssekukkulu ki? Awe nategeera nga bagwa nnyo. Omuntu bw'aba tasaba ku Ssekukkulu oyo mubagwa ate kati alina akagu kanene nakati nakoma oba ddi ku Ssekukkulu, nze ne ku Ssekukkulu sikyasaba. Kyenva njogerera akagambo kamu, toyinza kugamba zino tezaaliwo essimu eziriko bayibuli zino tetusaalina bayibuli kuba zirali ntambudde gange mu maka gano ng'okubusaba bayibuli obatume Mombasa ku bigere ne badda nga tebagireesi. Kati kyenva njogera ebigambo kimu bibiri ate tebabyagala nnyo ne tufukamira okusaba. Kyesiryerabira nafuna ekisiraani eky'omukisa tinafukamira wano okuliraana na nnyinimu nga wano atudde asazeeko teyava ku ntebe ye nga tufukamira nga ntontoma byakusaba naye nga mpulira ekiwujja wano okumpi n'omutwe gwange ekyampaliriza bannange wadde osaba kiki kino nentaako katono kuliisa erimu ngenda okulaba nga kigere kugulu tasabye naye akola ki awuuba omugulu gwe. Ebbeeyi ye obulamu bwe eddaala lye teridda mu bino byakudongwa kuba nekiyeetako okusaba takiraba. Kyenva ngamba nti kubwa Yesu Kristo mukama waffe nze nesiminyisa neninda wowe obwana bwe bwaddamu wali n'omukyala nanyamba n'addamu kubanga yakoma ku Ssekukkulu eziwerako. Oba ono yali yakoma ku Paasika simanyi kubanga ye ate teyaddiramu ddala. Abantu abamu ebitiibwa bibafuula ab'ekitalo, obugagga bubafuula ab'ekitalo, obuyinza bubafuula ab'ekitalo. George Bush oli mukadde yawandiika ekigambo yagamba if you want to test man's character give him power. If you want to test man's character ngiwagala okumanya omuntu bwali muwe buki obuyinza kasita obuwa ne bwobuwa omuntu okugaba emmere ng'emmere yiyo n'ogimuwa abakaabizaawo obuyinza naye obuyinza butabudde nnyo abantu obugagga bumaze kati abantu Katonda bagamba mugende mukole omulimu bano bawuba ngato zaabwe abasumba we bali basumba basasula ssente bana yino mutuweereza omusumba. Let me tell you abasumba ne banaabeerawo basindika gwe kankutegeeze nakutegeeze era nziramu okukutegeeza Katonda yasindika gwe. Waliwo omuntu gye nagenda n'agamba kale kakati nzi kino ekitundu kyendimu akafo kano ketwaffe ketubeeramu wanaaba wano maama obasanga waba oyita Katonda buli muntu yamukkiriza okubeera n'ensi gy'ajyamu. Wano mu Buganda nga tuli mu byalo eri bagamba mbwe ensi ekomawa n'abagambye tata wange yalinanga okugereesa yambuuzanga Kajoba ensi ekomawa nga sikimanyi nanga nti kankusomese ensi ekoma ku mwenge ekyokubiri ensi ekoma ku mufu kitya bagati ho ekyabadde ku mwenge wali ku kinyumu ensi yonna yagize eki ensi yonna yabadde ensi yonna yabadde ogamba gundi kwe twaziise wo ensi yonna kati naawe oyina ensi yo. Omukyala namugamba nga ngenzi yo nemugamba kati gwe bwoba oyingire mu kibiina ky'abakyala ab'okukyalo kuno abo boba oyogera nabo bwe mugenda muniigiina bw'oyogera ku kigambo kya Mukama waffe mumunno mukabi Katonda takutumye bantu b'otosobola kutuukako. Katonda tasobola kukubuuza b'otolina. Katonda anakuwala n'asomesa omuntu n'amuwa omukisa gwonna era n'atuuka ne mu klaasi n'abeera na klaasi teacher alina abaana basomesa 5 oba 2 oba 3 mu klaasi talina gwe yali ayogedde naye wadde ba staff. Abantu bakola mu office batudde awo balinze geyeena waabwe naawe ng'otudde nabo.
yakka ku nsi. He gave up byonna n'afuuka omwavu ku lwaffe. Yafuuka omwavu ku lwaffe. Bw'osoma essula ya 53 eya Isaaya alina ebigambo bino byaleeta. Olwokusatu agamba yanyoomebwa yagaanibwa abantu. Yanyoomebwa yagaanibwa abantu. Omuntu ow'ennaku eyamanyiira obuyinike ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa, bw'atyo ne tutamuyitamu kabuntu. Oyo Yesu ne bamugaana, talina na vali ku kyalo. Sebo nyabo oyo eyakola ebyo yava mu ggulu. Abamu ekibatiisa nti bwe naabuulira abantu bajja kuŋŋaana, abantu bajja kumpakanya. Gw'olyani? Bakuyitaani naawe musajja wattu? Bw'osoma essula ya 52 eno yennyini eya Isaaya, osoma olunyiriro lw'okkumi agamba nti Mukama afungizza emikono gye omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna. Ekigambo kufungizo kitegeera. Yesu yayagala ffe tulokolebwe, mwekubireko amiina mwenna. Ye ne bwe kiba kimwetaagisa kufungiza, okufungiza kitegeeza ki? Kunywera. Yesu amaliridde nze ndokolebwe era ntuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yesu agambye naye abantu tebaamufaako, abantu tebaamutegeera. Yakka nakka wansi, abaana bato bamukwateko. Yakka wansi, abaavu ne bamusemberera. Yakka wansi, abakyala ne bamusemberera. Abakyala mwekubireko amiina wonna we muli. Omusajja omu eyatunulira obulamu bwa Yesu, Philip Yanse, yagamba nti Yesu yayagala nnyo abantu abanyigirizibwa nnyo era bamumalirako ebiseera nnyo, yabamalirako ebiseera bingi. Kyova olaba Yesu buli awaali omukazi, kubanga lyanyoomebwa nnyo, yekolangawo mistake emu. Kyeki kyayogera nga ye abakkiriza okumusemberera ne bamukwatako. Yabakkiriza ne mu kampani ye ekijja tekikkirizibwa mu Bayudaaya. N'ebirala nja kubyogerako mu kiseera ekigenda mu maaso. Yesu yakka ku nsi, kiki ekimusa awo olwatuuka. Omusajja omu nga asala amagezi ng'ayagala okulunda ebyennyanja. Bw'alunda ebyennyanja bino ng'akoze kiwota akwariyamu kye, akiteekamu ssente, akigulira ebintu ebinasobola ebinakuuma ebyennyanja by'okubeerawo. Nti n'ateekawo ne ka portable chemical laboratory nga eyo ye monitoringa nitrate levels, ammonia contents, vitamins, antibiotics, sulfur drugs, nga yateekawo lab, a very expensive one, okusobola okumonitoringa ebintu ebikolebwawo okulaba nga ebyennyanja bibeera bulungi. Era emmere eno yagireeteranga ku biseera n'ajjako akasaanikira n'ayiwamu, n'addayo n'agenda. N'ajja n'ayiwamu. Bwe naye ekyamunyiiza omusajja ono, buli lwe yajjanga awa ebyennyanja bye nga byo biddukawo. Byalengeranga na kisiikizo, kuba ekisiikizo oluusi kiba kiwanvu okukusinga. Ekisiikizo olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Ekisiikizo olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Kyava kama nekiki kino okutuusa lwe munne we yafuna amunyonyo nga ati byebyennyanja buli lwe bikulaba oli too big, oli munene nnyo, oli kintuntu, oli guntuntu. Ulira kigambo ekyo bwe kyeyongera kuba kibi. Oli guntuntu. Ebyennyanja buli lwe bivaayo ne biraba oguntuntu. Wadde oguntuntu guleese emmere, tunaagiryanga gugize eki? Nti omusajja ono ekyali kimusobozesa okubeera n'omukwano n'ebyennyanja, muwandiisi ono bw'aba awandika akageruke bw'agamba kwali kufuuka kyannyanja, asobole okubeera nabyo. Yali takisobola kukikola ekyo.
Yesu yakisobola. Yesu yakka wansi asobole okubeera atutuukeko ku buli ddaala lya muntu yenna, asobole okuwuliriza buli muntu yenna, asobole okuyita buli muntu yenna, asobole omufuula mukwano gwe buli muntu yenna. Bassebo ne bannyabo, Yesu ekyo akikola kutunoonya, Yesu akikola kututereeza, Yesu akikola tusobole okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nakugambye abo bonna abamusembeza abo obuyinza okufuuka baki? Bwe twafuuka abaana ba Katonda kitegeeza twa olwo DNA tugigaziyiza, twagambye tulina DNA eyani eya Katonda kitaffe. Ate era bw'ogenda otukebera tulina DNA efaanana eyani eya mukulu waffe yani oyo Yesu Kristo. Katonda anoonya, atambula, anoonya abantu, abanoonya mbiseguusi mu bifo ebibi ebyenyinyalwa, n'agendayo abantu balokolebwe. Ayagala abayigirize bave mu mbeera embi. Yesu bwazze ekyo kyakoze, n'atandika okutambula ng'agenda wano, agenda wali, agenda wali. Lwaki? Ayagala kubasanga eyo, naye ng'ekimututeyo kubatwalira amawulire, tayagala bazikirire. Yesu tayagala bazikirire, ayagala abantu abo balokolebwe. Yesu mu pakeji ye alina ebintu by'alina. Ebimu ku byo njagala kubikusomera. Mu pakeji ye alina ebimweraliiki ebimumalako emirembe. Luka essula 19. Luka 19 agamba bw'ati, olunyiro lwanamu olumu. Awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira, n'agamba nti singa obadde omanyi ku lunaku luno gwe ebigambo eby'emirembe naye kaakano ebikwekeddwa amaaso go, kubanga ennaku zijja abalabe lwe bali kuzingako ekigo, bali kwetolola, bali kuzingiza enjuyi zonna, bali kusuula wansi n'abaana bo abali mu ndaayo, so tebali kulekamu jjinja eriri ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Atunira Yerusaalemi, bano bamugamba laba amazimba ga yeekaalu. N'agamba singa Yerusaalemi ebadde emanyi. Ekimu ku bintu ebitawaanya Yesu, abantu tebannaba kutegeera bulokozi. Tebamanyi nti abantu bange bazikiridde kubulwa kukola ki? Kumanya. Yesu alina obubaka, alina omugugu ku mutima. Lubereberye essula 19, wulira ebintu ebireetera Yesu okunyiikaala. 19 soma olw'16. Nyinza n'okusoma olw'14. Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaawasa bawala be, n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anazikiriza ekibuga. Naye yalinga ng'asaaga eri bakoddomi be. Kino kiruma. Tulina abantu tubuulira enjiri, tulabika nga bakola ki? Abasaaga. Abantu bagande Katonda yakuzikiriza ensi eno, olabika nga akola ki? Asaaga. Nalabayo ennaku zino agamba ng'alina omuntu gwe yakyawa nti oyo bwe ndimusanga mu ggulu ndikomaawo ne ŋŋenda mu Geyeena. Bwe kiba kye nalaba kyali kituufu. Ke mmala musanga mu ggulu ne nnyingira bwe nti yalowooza nti biriraanye. Alowooza nti bigize eki? Nti biriraanye, nti bw'osagenda Kajoba n'otomusangayo oba n'otoyagala wakajoba ng'ogende wa alowooza bwe kityo bwe tuli ku boundaries. Butamanya. Abantu ebintu by'eggulu babisaagiramu buki? Nasanga omusajja akuŋŋaanyiza abantu ate Kampala bano banguwa okuŋŋaana, naye baali bakuŋŋaanye eddako si biseera bino, naye ng'oli annyonnyola abantu nti bassebo ne bannyabo Mukama waffe yeebazibwe, nga bamuddamu batya? Amiina. N'agamba nange nakomyewo. Ne bamugamba nti ovaawo. N'agamba nti nva mu ggulu. Kati ekyo nange Kajoba newankubadde ssebo ebyo nali nkola ne mbivaako, okulaba kwava luddawa? N'agamba nti nze nafaako, ate ekyo nakyo nali takipya.
nafaako ne banziika nenzuukira Mukama nantwala mu ggulu. Tomulaba buno obutuli muno mwe mwava envunyu zino, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu, nga abantu bamusemberera. Naye Mukama kyeyaŋŋambye mu ggulu, genda olabule abantu abali ku nsi nti geyeena muzibu, beetegekere Katonda bulungi. Naye nalabye geyeena bassebo, geyeena ayase, bannange geyeena ayaka. Abantu bano ne bakwata ku mutima. Kati ate awo nze eyasomera mu kkanisa oli gy'abadde agamba mu Sabbath School ya Seventh Adventist Church, ng'ate obumagalavu tobuntuusaako era ddala sinaba kutuuka waawo. Kyenva mpanika ne mbuuza ne mugamba sebo, nina kibuuzo kimu kyokka, geyeena ayaka. Naga nti damu ku madda, konza ali mu ggulu. Geyeena ali mu ggulu ndi. Kati ekyo kyofuuse ekitalo. Kati abantu bali kyeva bankyuka ne bantuulira. Kyenva mugamba sebo, bw'obanga byoyogera tebiri mu Bayibuli, olukuŋŋaana luggalewo. Tekisoboka kubanga geyeena Bayibuli ennyonnyola. Ntandika awo millennium, olaba ntandika Yesu engeri gy'ajjamu, haleluya. Ntandika okulaba abatukuvu bwe bagenda, olw'abantu akantu nkawambye, abantu bwe bagenda mu ggulu. Kakati batwale mugenda mu ggulu, ne mubuulira emyaka 1000 abantu gye balimala mu ggulu. Balimala emyaka 1000, ate kikke, ate nga kikka, bano babazuukize, ate bwe babazuukiza genda balyoke bamukume. Tayinza kubanga ali mu ggulu. Kyava ngamba naawe oli mulokole, osinziza mu Yaawa. Abantu twalabye nti abantu balina enjala, bakuŋŋaana ku bintu ebitagiraaki. Yesu atunulira abantu abo ng'alaba basaaga buki bannaye? Basaaga busaazi. Tuli wano ng'abantu tubuulira enjiri, abantu basaaga busaazi. Nze nali chaplain okumala emyaka 10. Naye nali mu ssomero nga ndi chaplain, ne bateekabawo enteekateeka munnaddiini omu najja okulambula, ng'azze okulambula nga bw'olambula ekifo kyo. Si wa kanisa yaffe naye alambula Eriya. Yajja aliko n'abamuwerekera, emmotoka zijja nnyingi nnyo ze zaasookawo. Ne baŋŋamba nkuŋŋaanye abaana, ne tubakuŋŋaanya. Nga ffenna tuli awo. Nze ogwange gwali gwakubakuŋŋaanya, olwo nga bampambi. Kaakati bali abazze ne batandika okwogera, ne bamwanjula omukulu. Mukulu bw'asituka n'ayogera n'agamba, ssebe ne bannyabo n'abamasomero lino, ekituleese kwe kubategeeza nti bassebo, twetaaga okwega, ekiseera kijja eky'okwegatta ffenna ng'amadiini, tufuke omuntu omu. Era Yesu yali omu, omusalaba gwali gumu, entaana yali emu, bonna bonna bwabisengeka. N'olw'ensonga eyo, kiseera kijja ffenna tufuke omuntu omu, tusinze ensinzo emu, kubanga tugenda mu ggulu limu. Kati ekyo kyonna tekyaliko buzibu. Kati nze ntudde wano, ate musajja watuukola ki? Bampambye. Kati ono eyamugirako kyava asukala nti waliwo alina ekibuuzo, ne ŋŋamba tufudde abaana b'essomero. Wowowe, kati omwana kyava wanika n'agamba, ssebo amannya gange nze gundi, bwe tuneegatta ssebo tunaasinzanga lunaku ki? Kubanga nze ndi wewweeyo. Naye wano tusanzewo wiiki y'okusaba yakaggwa, baatugambye nti Saturday Sabbiiti. Kaakati ate bwe baatusomesezza ne batulaga kino na kino, nagenda nga biyitamu, kumpi ate abuulira. Kyanva mbuuza, bwe tuneegatta tunaasinza lunaku ki? Kyava addamu n'agamba, olukiiko kye luliba lusazeewo. Wowe mu baana b'essomero ne balyoka basiita wonna cwa ne mpulira nga nkoze. Ate sinze nagidde. Abaana b'essomero tubagamba kubuuza, baliki yogera kola ki? Eri ekibuuzo ekirala, ssebo, waliwo akatabo kano ke mwawandiika kagamba nti okubatiza kigambo kya Luyonaani kitegeeza kunnyika. Njagala kubuuza, bwe twegatta, kiri mbadde nerabidde, wali ku kiri ekyokusinza n'okwo olumu yabuuza, omwana kyava abuuza, olwo abaligaana kyava agamba they will be stubborn. Olwo olukiiko lwe lulisalawo kwaba abali stubborn.
ninawe nakatereka olukiiko lwelukola ki kubali ki kubali sitaboni kati ku kino kyavaabu baana kyebava babuuza kati okubatiza kino kye mwannyonnyola na kino bano kye batusomesezza aba Seventh Day tubyawula tutya kyava agamba nti ekyo kibatawanyiza bwereere okukkiriza kubeera mu mutima ate era nange bwe mba mbatiza kino kyenkola ekikulu modi si enkulu ekikulu kasita omuntu akkiriza na mutima gwe era naffe bwe tuba tubatiza tuddira amazzi gabeera mupakuli ne tuteekamu engalo mulaba sizinyise bwe mala ozinnyika mwenzijja omwo era nendyoka nkuteekako abantu ebyokugenda mu ggulu babifuula byakusaaga Yesu ekimujja mu ggulu asaasira abantu bannange ebyoggulu abantu babisaagiddemu bwe nteeka bwe nti omukono bwengira bwe nti basebo tosaagira mu byobulokozi bwo saagira mu bintu ebirala kubanga ebyo byakusaaga naye ebyokugenda mu ggulu toyinza kugamba nti buli kkubo ligenda mu ggulu. Where do you read it from? Bible eri clear nze kubo n'amazima kozo omanyi Oluganda aga tewali ajja eri kitange okujja nga ayise mwani nze oyitawo otya ate toyinza kuyita mu Yesu ng'oyita mu makubo ga njawulo. Why? Ekyo yakigaana tosobola kusoma musingi gwe saasima yakigaana yagamba ebyo byonnyonnyola Yesu bwe yazuukira ebintu byonna ne bikyuka biruwa ekisembayo nga tannagenda mu ggulu kiri kiriya nkirina mu Bayibuli yange kigamba mugende mu nsi mukole ki abantu abakkiriza mubatize okuyigira mu nnyanja Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza ng'okukwata byonna bye ne mugamba Oluganda lw'Oluganda ki. Is that a new sermon? Can you come up with a new sermon after Jesus nga amaze okuzuukira? Can you come up with a new doctrine? Gwani Yesu asaasira abantu abali mu kanisa abayimba be balyako sente zaabwe. Yesu asaasira abantu omuntu neyeeyisa nga bw'ayagala bwe ndifa balinsabira era abantu ne tukuŋŋaana ffenna ne tusaba ne tubeeraawo mutusabira ono gwe baazinzeeko edda bevu. Katonda tawaana ekintu abantu basaaga buki bannaye busaazi. Verse 16 yalubereberye egamba mbu bano bwe bagenda okunona abawala bano naye n'alwa abasajja ne bamukwata ku mikono gye ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi Mukama ng'amusaasira. Mukama akutte ku mukono gwa kuwangaazizza akusaasira bukyasizi. Wali wakufiira mu kabenje akaaliwo, wali wakufa nga tobatizibbwa. Olwo wagenda mu theatre ne bakulongoosa sitaani yali amaze okukakasa nti ofa. Katonda ng'akusaasira n'akulekayo mwaganya ogira otereera. Naye kankutegeeze Katonda newankubadde mugumiikiriza ekiseera kijja kutuuka akite. Katonda mugumiikiriza abansajja n'abakazi ne bazimba eryato okumala emyaka 10 mwaga. Abantu baazaalibwa ne bafa ng'eryato bakyali bajja. Katonda tali ku time tepapa. Kyova olaba Katonda omuntu amuwadde time asobole obutagenda mu ggulu naye nga takaayana. Nabagambye nti abagenda mu ggulu tugenda kuba basanyufu, abagenda mugenda bo bamativu si basanyufu okubookya naye bamativu nti ate munaike owange nze nakulira mu maka g'abantu nze nakoma ne kubatiriza nze kino nakitegeerera ddala naye jjajja naŋŋaana. Lumu omusajja omu yajja mu ofiisi yange nali nkyali najja nayogera ne mutunuulira nti ne munyooma nnyo naye n'akiraba nga munyoomye kubanga yategeeza
n'agamba nti musumba ebintu bino mbitegedde naye omanyi nze mulekulu wa taata wange era busika mu ntegeera yange nze mbulina saagala kukola kintu kyonna kitabula kuva ku bintu taata biyandaga. Taata ajja kunyiigira ayinza n'okusazaamu ebintu ebiwuku. Okumunyoma kwange ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba nti I'm sorry, just tell me oyina emyaka emeka? Kyali kimala okujerega ekyo. Oyina emyaka emeka? Nanga n'emyaka 3 kati oba ntambuza gwa 3 mu 5. Kozo otambuza mutambuzi kati bwati bwoba otambuza gwa 3 mu 5 n'otuuka ku myaka 3 mu 5 nga tosobola kusalawo kulokolebwa na butalokolebwa nga kiri mu mikono gya kitaawo. Nyinza ntya okuleka obulamu bwange mu mikono gya kitange? Nyinza ntya okuleka obulamu bwange obw'okulokolebwa ne mbuleka mu mikono gy'abakadde bange oba egy'omwami wange oba egya mukyala wange? Yesu akyakuleseewo ng'akusaasira. Aleeta camp meeting lwa kusaasira. Aleeta efforts lwa kusaasira. Ateekawo zino zi prime radio kusaasira bantu. Katonda yatunulayo. Era nyinza okulowooza nti neeno okuggalawo eno bino by'okutuggala ekkanisa kyova olaba ffe tetuwekalakasa aba 7 CD. We cannot. Ffe tumanyi Katonda waffe operation ze za njawulo nnyo. Tumuwa time. Kubanga ye yatusinga okutegeera. Kyetukkiriza mu COVID era si gwe twagala COVID abeerewo. Naye ate tetusobola kwekalakasa ku Katonda. Katonda tomuzaagirako. Akusaasira. Katonda akuwa omukisa akusaasira. N'ozaalibwa mu maka agalimu eddiini. Era newuunya abakolako mu maka g'aba Adventist. Newuunya n'abawasaayo. Newuunya n'abakola institutions zaabwe. N'avaamu nga tategedde. Agambye Katonda ng'asaasira. Katonda alina baasaasira benjagala okumaliriza nabo. Abalala baasaasira bali mu kitabo kya Makko 7:7. Katonda baasaasira. Makko 7:7. Agamba bw'ati, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye byaki okukwata. Katonda asiriikirira bw'ati n'atunulira abasinza naye nga basinziza ki? Bwereere. Abantu basinza, abalala baagala n'okuwasa, abalala baagala n'okufumbirwa, abalala bawaddeyo ebibanja, abalala bazimbye. Wali okitegedde nti eriyo omuntu azimba ekkanisa n'agigaba nnamba, n'azimba omuzikiti n'agaba mulamba? Eriyo abantu abeera ayidde ddala n'agamba nze ku lwa Katonda kama mbaya sijja kuwasa, sijja kufumbirwa, ku lwa Katonda mpaddeyo ettaka lyange, ku lwa Katonda nzimbye ekizimbe kino, ku lwa Katonda mpaddeyo bwe biti. Abantu bawaddeyo. Naye Katonda bw'asirikira bati n'atunulira omusajja oyo ng'alaba akoze ebyo byonna, naye ku lukalala lw'eggulu talina bw'ayingirako kuba takolifayinga. Katonda tebamulimbalimba, tajja kukyusa biwandiiko byo kubanga wawaayo ettaka lyali liryo. Ensi ya Mukama wawaayo ki? Otegedde? Katonda alaba abantu abasinziza obuki, obwereere, abajjumbiza obwereere, abatambudde ne batambula enngendo ne basoma emisomo gy'eddiini okumala emyaka nga batambula mayiro mpanvu ne bagenda ne basoma ne bamala guno ne bamala guli. Katonda buli lwakutunulira nga tolirokolebwa naga ndigenda nasindika abakyala ne babuulira, abavubuka ne babuulira, abalezi ne babuulira, obwana obuto ne bubuulira, rediyo ne zoogera, TV ne zoogera, obuyimba ne bugenda, puroguramu ne zibeerako. Katonda ebyo abikola olukolebwe. Omwoyo nabbi agamba nti Katonda anoonya amagezi aganaalaba nga omuntu alokolebwa.
mbwera akuteeka mu kifo mu position akuwa amaka omulimu ekifo embeera eneekulokola. Katonda akusaasidde nnyo ggwe. Eriyo abantu abaliko oxygen essaawa zino nga n'obyogera bino tebijja kubayamba. Naye gwe oli wano osiza bwereere. Baluumi essula 12 lukulu nnyo. Kubanga mbategeeza nti nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Ekyo nno n'okujerega kijerega. Nti waliwo abantu nga banyiikivu mwani banaye Katonda, naye ayongeddeko kigambo ki nga si mu kutegeera. Onyiikidde weebale. Weebale kuzimba kkanisa, weebale kubatizibwa, weebale kuwasa mpeta. Katonda ebyo byatunuulira bye bireese enteekateeka. Omutwe gye gudagamba nja kugenda ng'obuweereza bwange nga n'obuweereza bwa Kristo naye nga obuweereza bwaki buno bwakusaasira kikino in Christ like compassion. Ava mu kitiibwa ebya chairman, ebya manager, eby'omukulu w'ekika, ebya boosi, ebya muzeeyi biveemu. Genda oyamba abantu. Genda oyamba abantu. Ogwe mulimu Katonda gwakwagaza. Yeremiya essula 5:2 kyeriva lugamba bwe ruti. Yeremiya essula 5:2 kyeriva lugamba bwe ruti. Gwe mbazi yange erwana, gwe byakulwanyisa byange, era gwe ndimenyesamenyesa amawanga, era gwe ndizikirizisa obwakabaka. Gwe mbazi yange ekola ki? Nze ndi ttuulu ekikozesebwa kya Katonda. Kyova olaba nti abantu Katonda azze nga abawa ebirabo ebinaabasobozesa okukola omulimu gwa Katonda. Waliwo yanganze sirina kirabo, nedda buli muntu alina ekirabo Katonda kiyamuwa, naye nga kyonna ekyo yakikuwa kukola. Bayibuli egamba nti olw'okugasa. Kugasaani? Ekyo ekirabo kye ekyokuteesa, kuteesa bya Katonda, kuyimba ku Katonda. Tulina abantu bangi bagamba nze bwe nali nnyimba tatandikira mu kkanisa, kati ali mu birala kwala. Njagala kusaba ampuliriza. Njagala kusaba tegeera bino byenjogera. Gwe oli kikozesebwa kya Katonda akutaddewo n'ensonga entuufu yeeyo. Omusajja mayita Rick Warren yagamba nti obulamu bw'ekkanisa tebalupimira ku seating capacity, babula ku sending capacity. Bwe bayagala okumanya ekkanisa nti namu, togipimira ku abo abatudde, naye bameka abafuluma okukola omulimu gwa Katonda. Omusajja yawandiisa ekigambo ekiri mu Isaaya 6, siyinza kutakisoma. Bw'amala okulaba ekitiibwa kya Katonda, kasomerwa 8, ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atuma anaatugendera, ne ndyoka njogera ntya, nze nzuuno gira ki? Tumanzi. It's individual. Tokiddamu na balo, toddayo eka muteese ne balo ku kugenda eri Katonda. Omusajja omulaawe yategeera Yesu ng'ali mu ggaali, watuukira mu Ethiopia wano mu Africa, wano okubatizibwa mubatize. Ojja kusaagira mu by'obulokozi. Omusajja yaŋŋambira mu lutale liye mbadde ngamba nyumiza. Yaŋŋamba n'aŋŋamba Kajoba ebintu bino mbitegedde, naye nina ekizibu, mukazi wange mukambwe, omukazi ono kemmala nsalawo ne mbatizibwa,
ajja gaana okunsakira emmere. Omukazi ono muzibu, naye gwe kyoba okola beera ku mavivi onsabire, olutalo bwe luliggwa nange nendyoka mbatizibwa. Naye mbitegedde nga mwegayirira ssebo, nga twogera byonna bye twayogera nga mbifukumulanga gamba ssebo mbitegedde, naye gwe tomanyi buzibu bwa mukazi oyo. Nga nva ku musajja n'omukazi tugenda okutuuka nga tukomyeyo emitala nga yafiira mu lukoola. Tolina bulamu bwo. Nempulira eddoboozi nze munyabo liwulire gwe, ssebo liwulire gwe. Waliwo abeerimba abavubuka ne bagamba mbu ebyo byabakadde. Taata kitegeere leero Yesu yajja yakka atunoonye. Ffe ffenna bamukkiririzaamu, naffe mulimu gwaffe okukka. Nze kanzike emmanga eno, kanzike ku mizigo erudde eno, kanzike mu kika kyange, kanzike erudde eno, kanzike erudde eno, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Kitaffe omulungi oyogedde gye tuli akawungezi ka leero. Kuno nno kuba kulimba okugamba nti obubaka buno tebutukwatako, tebunkwatako. Buno obubaka bwogedde na buli muntu. Wakka tusobole okulokolebwa. Wawandisa Bayibuli eno tusobole okulokolebwa. Watuwa Omwoyo Omutukuvu tusobole okulokolebwa nti yalumiriza ekibi. Kizibu okuba nga omuntu atudde wano oba alaba wonna waalabira n'aga nti ye talina kyawulidde. Gw'okikoze Mukama n'oyogera n'abantu bo be bazibiikiriza. Naye omulimu gw'abagenge gwali kutwala amawulire nti emmere gyeri. Omulimu gw'okusituka okunona emmere gwali gw'abatuuze b'omu kibuga abalya kalimbwe. Ffe ng'ekkanisa Mukama ogwaffe otuwadde omukisa ekintu ne tukyanjuluza. Nsabira omuntu oyo awulidde obubaka buno n'aneyongera obuwulira ku mikutu emirala gyonna nga butambula, akwatibweko aleme kuzikirira byakuswa bitaliimu. Ensi gye yeesibako temwagala, teri nsi gweyagala. Ensi tuli batambuze era abayise, ne bwe tunaagyesibako tutya bagenda kutwogera ebigambo mu ttaka n'ogwo omukisa bwe guba gubaddewo. Waliwo n'abatafuna mukisa ogwo ne bafa ne babula gye bafiiridde. Era omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tubeere leero ne bulijjo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa.